Kale wamma. Kale kolere. Kiwedde. Okay. Okay. Tabano. Ndikodinze? Okay. Kifaananyi kirungi. Njagala. Anti tolimu. Okay. Atulaba omulungi nkwaniriza ku mukutu gwaffe guno gwa KCM Events. Sooka weebale byokoze ate weebale okusharinga waka waffe gwe tukola omulundi guli ate ne leero tuzze okunyumya emboozi endala. Nze Good President ndine Dr. Mulindwa tugenda kubanga tutunuulira ensonga nga bwe ziri okwetawala ensi. Dr. abantu sooka babuuzeeko. N'olwaleero neesiimye okubeera nga tuzze okubaweereza. Tuzze okwogera ku bintu ebiri mu ggwanga byemumanyi ne bye mutamanyi. Ffe tubyogerako mu ngeri nga ya bwenkanya. Tetulina gwe tusaliriza ate tetulina gwe tunyigiriza. Tugezaako okutunuulira ensonga nga bweteekeddwa okubeera nga tutunuulira ensi nga bw'eri n'ensi nga bwe yandibadde. Ensonga bwe zibaawo buli omu azoogerako nga bw'aba alabye. Naye tugamba nti tulina kye tuyita maturity mind and humanity. Maturity mind kwe kulaba ensonga mu ngeri y'ekisajja kikulu. Humanity nga tobuguumirira ate tokyamuukirira. Tozoogerako kubanga zaakutuukako wanyiiga byakutuukako byakulumya oba byakusanyusa. Tobyogerako kubanga abibaddemu omuyinako oluganda oba tomuyinaako luganda. Mu mawulire bakiyitanga fairness. Kati ffe tukkiriza nti we tutuukidde okujja ku mpewo kuno tuli fair n'ebyo bye tugenda okubagamba. Tetuwolereza, tetusaasira, tetutulugunya ate tetuginya. Kati ensonga tuzoogerako mu buzima okubeera. Kale tusookere ku mukyala olw'akatambi ke nakusharingiddeko. Ak'omukyala yasiba omwana mu kutiya era omukyala oyo naye ng'ayogerwako nti muzadde ku kyalo. Yazaala yakola omulimu omulungi era bamuyita maama gundi. Ndowooza kati bamuyita maama Kadeeya. Waliwo omuyimbi gwe bamuyita Kadeeya. Kyokka ate mu kiseera kye kimujjukira nti ebigambo bizze bitambula nga tuwulira abantu abamu naddala bankuba kyeru. Oli n'agamba nakwata ssente zange neziwa maama wange. Maama n'anziba ate nammala n'antabukira. Sinze nakuzaala n'ebiringa ebyo. Ki kye tuyinza okujja mu ekyo bwe tukitunuulira? Abazadde batuuse ku level bw'etyo nti tebasobya oba basobya. Sooka omuzadde asobya. Kati ekibuuzo tusooke nakiriwa? Sooka kale nakiritwako tudde eno. Kaakati okusinziira ku nsi nga bwe yandibadde tekirina bwe kikolera makulu. Tekigwanidde muzadde kunyiiga omwana gw'ozaala n'otuuka omusiba mu kakutiya. So nno si ye bwe kisoose okubeerako nga bwe tunagambye nti tutunulira ensi nga bw'edda ensi nga bwe yandibadde tutunuliza maturity mind and humanity. Fe abakuzeemu bakitaffe era abali bakitujulira baasibanga abantu emiguwa n'amusiba akandooya n'amukuba ng'olwo teyamuzaala. Ne weebuuza okwo kwali kugunjula oba kwali kutulugunya. Ekyo nno kireeta kimala bumazi okuddayo ku kibuuzo kiki obadde obuuza n'enkulya ekirimu. Omuzadde asobya. Katono nnyo nagenda ku muzadde asobya. Omusango ozizza munene ate nga lumonde omuto akulira ku miggo. Lumonde omuto akulira ku miggo naye kiira we kijjira. Lumonde kigo egamba akulira ku miggo. Kakati ono si lumonde. Ono si lumonde luli lugero olwali olulala ennyo. Era nga twalusaanukudde wano buli omu asibamu ebyengoye n'azitwalira mu kakutiya. Otyo?
kati kyekyaluma kulya ku miggo kyoyagala okumanya. Baali bagezaako kwegamba nga bw'owulira ekintu tetooke to teryengera tooke to teryengera ne lumonde akulira ku miggo engero zo zifaanagana era nyina n'okwongerayo olugero olulala olugamba nti abawala mutuba atagusimba yaguyimbula ezo zonna engero zaali zitegeeza nti omwana bw'aba muwala bo batandika omulabira nti ayagalika osobola okumugamba by'oyagala n'abikkiriza mutwalo omukoleko emikolo kati nga bagamba nti atannatuuka ate nga lumonde akulira ku miggo kitegeeza alina kwegamba muntu akuze mukazi we muntu akuze mukazi we kwegamba kyekigambo mu bufunze kwegamba abadde muto alina kukulira ku muggo kati gwe kuza mukazi wo tobulinda kukuliza era kyobolaba okuva edda nedda ng'abawala embeerera baatwalibwanga nga bamulembe naye ku mulembe guno n'abalokole bakyogerera bakisomesa abaana okwekuuma nti okwekuuma kyabeeranga kyabuvunaanyizibwa nga kyakitiibwa kakati kyandibadde kirungi omusajja n'akuza mukazi we tolinda basajja nti kamulinde amalowezi 2 mutwale gye mulembe guno ensinga bweri omwana myaka 2 emiggo gy'abaana bye giba biyitirivu kati gwogenda omutwala ng'otwala kipapula kyovulaba obufumbo tebuwangaala okunoonyereza kulaga nti omukyala kasaafu ayagala abasajja abasukka 3 tolina kyo kyamugamba abagubye tatya kukyawa ate tatya kumukyawa kati 3 babadde nga bamwagala ng'abaagala nnyo ng'era abakyawa nga nabo baba akyabaagala bo nga bamukyawa eyasooka n'amukyawa owokubiri n'amuddako n'amukyawa owokusatu naye n'amukyawa kati gwokuno ogamba kuki kipya kikyoleese ku kati kyebaba bajja nga n'amannyo bagawagadde kukuula bajja ne magalo ku luno nfana muntu bajja ne magalo akuule bukuuzi ogira mulaavu yajja ne magalo kakulyemu ebyangwa kuba takyalina kwagala mutima baguyuzayuza bamwonoona so kati bwe tugamba nti lumonde omuto akulye ku muggo buli omu akuzaani akuze mukazi we gwe bw'olaba omuwala ewa mulirwana n'omutunuga ono omuwala akusinza wenkalaba akaliba akenda okalabira ku mukonda ono omukazi mwagala kusinza ku nsinga bwe yandibadde kyetuyita lyayite mayini gendayo omusabe gifuti mwagala taata kusinga bwe yandibadde abantu twandibadde n'amagezi gakyenkanyi kyetuyita reality era taata wa gifuti yalina agamba bugambi oba omusiimye mutwale kubanga mu butonde abakazi tebasalawo kyokonda teyakibawa tebasalawo kitoofu era tatagamba oba omusiimi mutwale ng'olaba onaamulabirira ng'owulira omusobola mutwale nga bakuwa gifuti bwa emyaka 8 namuguluba ng'oteekaka ng'omulerako ng'omusitulako ng'omutambuzaako nga gifuti akufiiringa era mu biseera ebyo omwana we tebamupapira osobola omuleeta ewuwo ku myaka 8 n'otandika okukola naye emikolo ku myaka 15 naye nga abadde waawo ng'omutwala autu n'omugulira ebyokulya n'omugula n'ebyokuzanyisa naye ng'okuza mukyalawo bw'atuuka ku myaka egyo naye atandika okufuna feeling kuba Katonda mugezi emyaka bwe gituuka egy'okwagala ye ng'atandika omulunda omutona genda okulaba ebbeere livuddeyo genda okulaba ebbina likyuseeko genda okulaba entumbwe akasusu kati ye ebyo bitandika omumerako automatically feelings zijja atandika okwebuuza ono omusajja gwe mbeera naye si taata wange si muganda wange abalaka ki naye nga bali muntu tebitegeera abalaka ki kakitegeera nti balabika bufumbo nga yeeta omusajja agenda omugambako ng'olwedde ye yalindalinda dda naye nga talina muntu mulala gw'amanyi amanyi ggwe so ebintu biri tubitabise tutabise kino ekya lumonde akulya muggo manyi mmwe ab'amawulire
musosonkereza olaba ensonga n'ogisimayo kakati otyo tukomye ku kino ekyo nakyo bwekyo bwe kiri. Kakati ekyokuba nti nno abazadde baasibanga abaana emiguwa, abalala ne babalengeza ne babasiba waggulu ku mulabba, omutwe ne gulengejja, mbooko n'evuga. Abalala baabalumisanga obukebe nga bw'abakkuba gamba galamira awo, n'akulumisa akakebe sajja tuleme kuleekaana, mbooko n'evuga, ate nga bakuyiwako n'omunnyo. Ebyo abazadde baabikola. Kiki balinga bagunjula? Kutulugunya. Nga bakoze eki? Lwaki bakutulugunya? Bo baali balowooza nti ennaku gye balabyemu gye bayitamu olina ogigabanako. Obuvunaanyizibwa bwo ogivunaanyizibwako? Obutamanya bwabwe obwabalabisa ennaku. Kakati tebaagala kufa bokka bakisindika ne ku mwana naye alaba ennaku, nga balowooza obwongo babagamba nti bagunjula. So nga baalinga tebagunjula, baalinga batulugunya n'okusindiikiriza ennaku gye bayitamu. No kyenkanankana ne yasibye omwana kakutiya. Obusungu bulina gye buva. Maama oyo yanoba ewatata, era kino kigenderi abakyala abanoba, mwebale kwagala mirembe, naye ndowooza mujja kitegeera nti ebweru teri mirembe. Kubanga ffe twabibajja abakyala abanoba ng'awulira omwami amukooye, wiikiiza okke abaami mulina empisa embi, naye bw'olema okugumiikiriza n'okukkakkana ensi egunjuza mulyo. Kakati bamaama bano bwe bamala okunoba, bo obwongo bubalowoozesa nti gye balaga walungi. Oyinza okuba alina omwami ng'olina kasente, naye ffe abamanyi ebyafaayo tukkiriza nti omuntu akusula mu kifuba alitamininga omukisa gwo ebitundu 7.5 ku 100. Akusula mu kifuba kubanga ebyo tubitwale mu security service byakyama. Naye omuntu akusula mu kifuba tomugayanga. Era wano waavaawo abasajja Abaganda ab'edda n'abo abaayagala obuwangwa bw'Abaganda n'abo abakkiririza mu buwangwa bw'Abaganda nti waliyo omukyalo ow'omukisa n'omukyalo ow'ekisiraani. Era ebyo byonna baabijjanga kwani gw'osuze naye. Waliwo omukyala gw'osula naye noba mwawukana emmotoka n'ekoona eyiyo n'otomera omuntu, n'otomera ekintu oba ne bakukoona. Kati nga bwe bakukoonye olina kusiiba mu garagi naye nga wasuze busuzi na muwala oyo. Era ababimanyi abateeragajjalira nga balondoola obulamu bwabwe babitwala nti nsonga nkulu. Agamba oyo omuwala simuddako. Abatafaayo bawangaalira mu bizibu ebifaanaganako bwe bityo, n'abeera mu bizibu ne bimulya, naye nga tamanyi bivaawa. N'agamba Katonda yanneerabira bya kika kiki, kubanga teyeewuliriza, teyeefolowinga, teyeerondoola nti ebimutuukako bimutuukako kuva ddi bitya na lwaki. Kati waliwo omuntu gw'osula naye gw'obanja nakkubira essimu. Muganda wange munange nga yeetonda n'okwetonda asonyiwa nduddewo naye tofaayo, bintu bibadde bizibu naye kkiriza kano kennima nkakuwe. Lwakuba abaami muli bazibu, bwe bakusasula awo ne ka message kitonyeega nti bakaweereza ng'osirika mwana munno yakugambye njagala kulya ku mbuzi ng'okona siina ssente olw'okuba mwamanyira obuyaayi, omaze omukozesa omuvuga kumuzaayo, mulekana wali kukuba erigenda ku kikwata ewaabwe. Bwe ngamba ekkuba erigenda ku kikwata ewaabwe kitegera tomutuusa. Kitegera tomutuusa ng'olinga amwegomba kubanga gw'omaze emikolo. Ye mukazi wattu n'agenda naye nga gwalese bakusasudde tategedde. Omuyambe nnyo n'omuwayo ezimu tukkiriza wali ejja kulinnya mu booda. Ate nga ziggwawo, which is bad. Baba bakuwadde kasente nga basuze n'omwana munno, kwata ku ssente ezitakuluma ozimuwe
agende nga musanyufu. So ekisiraani era ye byebyo bimu tubikutuukako. Kati ekireeta ekyo nti omwakyala bwe banoba beerabira nti omwami ono gwabadde asula be mu kifuba yabadde avaako omukisa ogutunda ennyaanya ze mu katale. Atuke kuleva egamba kati ono omusajja takyalina makulu, nina okweyongerayo. Ndowooza nga yeerabidde nti nga ye obwongo bumugamba nti bw'aneeyongerayo ate ennyaanya zijja kutunda nnyo. Kati bituuka eyo ennyaanya ntere zikendeera bukendeezi kutunda, ziyinza okweyongera okutunda naye ate obuvunaanyizibwa ne bweyongera nnyo ng'abaana bakulwalirira fiizi we walaga mufe kiwagenda mumanyi Katonda yawa abasajja amagezi. Katonda yawa abasajja ki amagezi n'amala kyobulaba yatuma abakazi yagamba abasajja mwagale nnyo bakyala bammwe naki amagezi. Katonda ye tasobola kugamba kintu kyatakuwadde. Bayibuli egamba nti mwagale nnyo bakazi bammwe n'amagezi. Tegeeza yabawa amagezi. Yali amaze okutegeera nti mulina amagezi mugakozese bulungi mu mukwano. Kati omusajja ye muntu akola ekintu ng'akimaliridde n'agamba kino kye kigenda okubeerawo. Kiyinza okuba kinyigiriza naye ye ng'alengedde wala. Abasajja batera nnyo okulaba ebintu n'omwoyo oba n'okulaba eby'omu maaso. So kati gwe bw'omwawukanako oba ogenda kubiraba ggwe nga ggwe with emotions yabadde ateekawo omugongo kati ogenda biraba with emotions. So ng'omwami abadde abiraba with knowledge. School fees akufuukira ekizibu onyiige. Otandika obbinsana abakyala bonna kyayabwe yakubinsana. Omwana wange asomera wano ow'omulala akaviiri. Kyogedde nkitegedde nti omusajja imagine n'anoonyeza rent n'atetenkanya nga n'omulimu gwakola guyinza okuba guvaako akasente katono nnyo naye ng'atetenkanya eza rent, emmere alekawo sente z'emmere, abaana basoma, naawe akugulira kadde ng'atetenkanya. Ate nga n'omulimu teguvaako ge magezi Katonda ge yawa abasajja. Kati gwe n'omuddukako n'ogenda n'abaana olowooza bijja kukola n'otandika okukola byonna bw'abadde abikola n'otandika obbikola. Kubanga bano abasajja oluusi ababasigula akusigula takugula. Bw'akulaba nti wavuddeyo amanyirawo toyina magezi. Ono mukyala mugerwa paati 2 anoonyaamu ganguwa. Ezo ennyimba tugamba when you are happy you enjoy the music, when you are sad you understand the lyrics. Bwe tuba nga tuli basanyufu tunyumirwa omudigido gw'omuziki, naye ate bwe tubeera nga tulina ennaku tutandika okugya amakulu g'ennyimba. Bw'oba otambula n'owulira oluyimba walundeza yatukola bw'ati tobuuza waliwo embaga omanya kufa waliwo gwe bagenda obika. Kakati tutandika omanya amakulu g'ebintu nti omwami Katonda kumukola kwe yamuwa knowledge ate omukyala yataamuwa ate bo tebalikkiriza nti teyagibawa. Kati abakyala batandika okukozesa emotions zaabwe okutuukiriza okwagala kwabwe. Mu mbeera eyo bayita mu bingi kubanga ebintu ebitali programmed ebitali planned naye ng'oliwo okubbinsana oli mu kulwanagana nansi weyambadde njambala ekitali kikyo abantu bajja kukutikka ebitali bibyo kubanga bakulaba mu nsi ey'abasajja ng'oli mu kuyiriba ne ssente. Era batandika gye wegendereza abakyala bakola mu butale n'abakola emirimu egy'enjawulo munnange bwe tuba tugikola tebatwawulamu nti ono mukazi ono musajja. Ku mmeme bw'osalawo okusoma amasannyalaze walampa omuti oba oli mukazi oba oli musajja. Kale bwe baba bakusaasidde obutaguwalampa omusaala gukendeeramu. Kaakati kitegeeza waliwo ebintu bye tusalawo okuyingiramu okukola nga tulina bikola ng'abasajja. Kaakati awo mu lutalo lw'okubikola ng'abasajja tusiikiina ebintu emitima giyuzibwa twerumya. Emitima giyuzibwa ate nga n'ono omusajja yakusigula bwe yalaba nti anobyeyo n'omukazi nga talina amagezi newange bw'atyo bw'ajja okukola kamwesonyiwe. Atandika mpola ndi bize kaakati mukyala wange yakomyewo n'ebigenderako. Kakana nga naawe akuleseewo kubanga agenda nakibala tebuwano biwano bye nazadde. Kakati bano abaana 4 3 5 1 era wagenda kubeera buvunaanyizibwa bwongere olwedde nange nkyetaaga obuyambi kubanga ayagala charity takola charity. Kakati kyetaaga obuyambi sinatereera
ate naawe oleese nkuyambe bwe mbadde nsuubira tugenda kweyamba ate otuleeteddeko n'ow'okuyamba singa tosobola okwagala omukazi nga tomwagaza bufumbo ya kyangu nnyo si buli mukazi nti bamuwasa era twawula kibaita girlfriend and wife si buli mukazi nti bamuwasa naye era nga bwe kiri nti musajja bamufumbye era gye emiranga gy'olaba giri eyo emiyitiridde egy'abaagalana bwe butaawula nti ono bamufumbirwa ono bamuwasa nga tunaawasa bingi byetutunuulira abamu ku ffe twali bato naye nga tulinamu ku magezi ng'otunuulira omuwala okusinziira ku bw'oyagala ku bwe weewulira mundaayo ne bwe twali tusalawo ebyokusoma twatunuulira ffe bwe twewulira ninamu ku maanyi aganasobola okwetikka kino kwanze napima siri kanyama ti omubiri gwawe gw'amaanyi siri mu bunene muwanvu nja kubaako bentiisatiisa mmanya kati nze kansome ebigambo ge mawulire kati ebigambo naye mbisoma era sibijjusa kakati abalala ne mububa okwana omuwala osooka kupima ng'oggyeko nti mubalagavu naye maintenance ye onagisobola nasobola omuddaabiriza kituufu ng'oggyeko nti mugezi naye onaasobola omugondera kuba wasa omukyalo omugezi oba ogenda mugondera omukyalo omugezi omugondera era bw'ogaana yensobi ennamba wano gy'oba otandikiddeko mwawukana with time atukambye tete abakazi tebabeera namagezi waliwo kituyita wisdom ne knowledge ne understanding byonna bigwa mu kulowooza nti ago gonna magezi naye abasajja baba ne wisdom bano baba ne knowledge kasi omukazi osobola okuba nga olina wisdom naye nga togizuukusa kuba knowledge ebeera acquired ng'ebintu abimanyi omukazi abeera ewaka n'alaba tv tiktok n'awulira olugambo n'azimba omuntu omulala mu ye neyezimbamu omuntu omulala era gwatambulirako ye so nga ate wisdom ekwebwa Katonda ozaalibwa nayo era bwala nze nina omuntu gwe mmanyi akeera ku karediyo akamu era mbwe byawulira mbwe abikole kati neyezimbamu omuntu atali ye ebbaluwa ya mulongo neyefuula mbu ye mulwanyi wa bizibu kakati bamuloga abakakyala abo yenkola yabwe bati bazimba obwongo bwawe tolina balala kakati mu kyo bamala okuzimba omuntu omulala mu bo ne balowooza nti omuntu oyo ali superior so nga ate superiority y'abasajja ye n'atandika okwegeraageranya ku mwami era n'alaba nti what a man can do naye n'omukyala asobola okukikola kati kikyaŋŋamba ye nno waba agula waka ku bintu nga option alina egi kuviira muswaswangule guno omuyaayi gw'omusajja ogutalina magezi yalina amagezi kati wategeerera nti yali talina magezi ng'amaze okugenda omusajja yamunobya tamwagadde but si buli anoba nti anoba lwakuba alina omusajja abamu tebanoba nga balina omusajja balina abasajja abalala banoba olw'okulemerera okugumiikiriza kati buli lwolema okugumiikiriza onyigirizibwa ekyo abantu tebakimanyi nti gwe buli lwolemerera okunyigirizibwa okugumiikiriza onyigirizibwa otandika okulaba gw'oli naye ng'amuyamba otandika okulaba gw'oli naye ng'amuyamba kubanga ye tatuukiriza ggwe bye wayagala kati nga option olina emu kunoba kati bw'onoba n'abaana bo ate omukazi bw'anoba n'abaana aba alabika ng'omukyalo omutegeevu kubanga bwe yandibaleese ono omusajja abadde ajja bateekako omukyalo omulala oyaba mujjawo tetumanyi kye yandibakoze bw'atandiise mukyala mulala abaana bano bandikuze batya awatali mukyala nga option alina emu kugenda n'abaana be bw'atuuka eyo omulimu gw'abadde akola ayinza okugusigaza oba okusaanawo naye bw'agusigaza jjukira kati ayimiridde mu biti bibiri taata maama sente ezo tezikyasula kumala luli omwami abadde ajja azunga n'ekkoota ya sukaali ne mugiya ennaku bbiri n'aleeta endala
emuginyo ennaku 2 n'aleeta endala yakanya busomberera ate gwe bukunyiiza omukyala kakati Katonda ye bw'alaba bukunyiiza ng'akutwala gy'oneegulira ensawo nyomba olyokotegeera nti oli yasombanga bukwota yali muntu ng'ategeera nnyo naye nga tayimu ereeta ensawo tennatuuka onyiiga wano ne tulya mukene kati nolyoka akutwala akujja waawe mulya mukene n'akutwala we munywa obuugi ne mwefene Katonda yukasaba ku ekintu katomatira kyova olaba yagamba nti aliba omugumiikiriza mu kitono yali wangula ne mu kinene alibeera kati ye kwakulaba ye Katonda kasakula atumatira ng'akujja wawatini ng'akutwala ku kinene kati ekinene kyekyo ky'oba weetuusaako kinene yajja kikuwa akujja ku katono akakuweebwa n'akutwala ku kinene ky'oweetuusaako kati olina okukola ennyo toddamu kutereera okwetuusaako ebyo ate kati awabeerawo n'okuwoolera oyagala ondageko kyova tugamba nti weewala okukola ebintu ebikulumya kubanga okukakasa oyo eyakulumya weewala okukola ebintu ebinaakulumya ng'oyagala kulumya eyakulumya kati bwadde eri n'agamba era obwamalaaya gye buva ebulogo gye buva ng'omuntu alwana ali mu lutalo akakase gye yava nti siddayo ate nsinja bwendi abaana bajja kusoma kati ye Katonda kyakola dda bali ku muti n'aseka n'otandika oyuza omutima gwo mwennyini kati omutima omala oguyuzaayuza bayibuli egambye tulibala birwange ku bikolwa byabwe omwana akunyiiza kati n'onyiga kirera okubesa epiki n'omusiba mu kutiya n'omusiba mu kutiya bw'oba tosobodde musiba mu kutiya n'omuluma sobola kukuba omwana n'okumuluma n'omuluma tulibalina kwekola byawe obusungu n'obusungu bukwiridde kumwana kiraga totolina mirembe ebuli egambye tulibalabiranga ku bikolwa byabwe kakati bw'omala omuluma odda ku luguudo n'oyambala n'onyuma bali ne bakulaba bw'onyirira naye kino kyewakoze kyo kimala okukola bwaffe kimala otulaga nti oli bubi bw'aba mukyala nga yanooba omanyi bwakubira omusajja nga tannaba mukubira bw'aba amunyumyako mu mikwano gye ye bannaaye taata seekyali atya tompulira musoswangula ogwo guli muyaayo gumanyi kuzaalazaala nga weguleka awo omanya alina ebbwa ku mutima eritagambika okitegeera naye nga yali etuusaako ng'agezaako okulaga nti tasiima obutasiima watanga embeera ye yali embeera yamuviirako okuvaawo nga teyandyagadde genda naye nga byeyayitamu kakati tewali mbeera ya lubeerera tewakitaggwa bweba bwavu buggwa era nze ŋŋamba singa ensonga yammwe ebaletera entalo bairawe kubireeta entalo mu maka kisooka namba wano buba bwavu obwavu bwe buleeta obwenzi obwavu buleeta obutasiima ng'omukyala ne bwakola oleeta omusiima lumanyi bayita omusiima kakati weetikka migugu osanze omusajja kyala ayozezza engoye ku sabbuuni gwe waguze aweddewo bw'ali naye ku sabbuuni gwe wamuguze alidde emmere gye waguze badde naawe akufumbidde alongoosezza awaka si bye bakola abasigala awaka bye bakola kati gwe weetikka migugu kati opimapimamu ku migugu gye weetisse n'okusasula takusasula noona ayozezza obwoza obugoye kali awo omusiimira ki wabeera wakusiima awo yakusiimya emeka omusiima naye yakusiimya emeka omubeera n'omukyala mu nnyumba ng'amazeewo ebbanga naye nga tamanya mulimu gwokola tayagala nagumanya ye ayagala kameeza wano ate bw'oteekawo entini n'anyiiga oteekawo entini omukyala ng'oyagala okulaba omukyala nti akwagala oba takwagala gwe omanyi ng'oli muvubuka muba ne singo luumu sazaamu kateni bw'ozuuka ku makya omwami mutandika okweta w'oluluka omukyala nga takwagala yakusooka ozuukuka naye tava mu buliri yakusooka ozuukuka tava mu buliri abeeramu nga n'okufuluuta afuluuta yakusooka ozuukuka naye tava mu buliri omanyi lwaki akusooka sigulu agenda okudda engulu nga wadduse toleeseza akameeza kati ku 11 gy'aba atunula
wema gusaawulira naye nga takulaga afuluuta todduka nga toleseza akameeza kaakati nga ozuukuka nga yazuukuse dda nga weekigiragira amanyi omwasajja omwava bamugonvu yeeretera amazzi g'okusenya yeeterayo amazzi g'okunaaba yeetegekera engoye ze yeegololera amusajja nga mwavu ebyabikola kuba tayagala gatta bwavu nafuga bbi kaakati ng'oyagala omukyalo oyo kati yambala yaaba eri mu kateni ng'akulaba naye n'omala ofulubuuka omulyango waliwo wali ku mmeeza yebateekeeza akameeza bw'oba ofuluma bwoti aba akulaba naye ng'eriso liri ku kameeza ataddeyo zike kamikayi kamyufu kapapo oba kakiragala tekuli kati kobuuka omulyango beti n'amala alaba nga tekuli ayinza obuuka mu kitanda gamba tata Jime otukolesa otya kutegere badde awulira naye gwe obedde olowooza tinneekolako saagala muzuukusa mutulo tayagala kukolera aba tayagala kuteekateeka kyava yeefuula eyeebase kati ate gwe engeri gy'oli mwavu oyagala oganda oyo saagala musumbuwa ali mutulo otwe kanneepangire engatto zange nzeekubire neegololere ngende ndemereke nga yeebase tekiba kigendera kyo kyamuleka tumuweereza akameeza naye oba toyinaamu naye kati awo otegeera nti abadde akulaba era byonna wabikoze awulira kwe kubuukayo akubuuze bw'otulese ng'alaba akameeza tekuli kiriko so nga tumbawumba ensonga ya bazadde ku ekyo kati watya olwa bazadde abamu nga katugeze yandibadde ebintu abikola naye nga yafiirwa omwami omwami yamubulako omwami yasulawo obuvunaanyizibwa nga byonna obadde okimanyi nti omwami waakufaako obuvunaanyizibwa bwe okukola ki kikwata ku ggwe omwami akufuddeko anti kikwatako okukola ki ng'oggyeko gye tutandikira wandibadde ogamba nalibadde ngamba nti buvunaanyizibwa bwa mukyalo okukuuma omwami aleme kufa era abakazi kino tebakimanyi bo balowooza bajja mu bufumbo ffe tubavunaanyizibwako obutafa era ye sire ebisinga agamba onandeka otya aba ayagala totuteekeretekedde tomanyi waffe bwenfiira wano bo bwe basooka okufa naye mu bufumbo buvunaanyizibwa bwamwe mbi okukuumagana era ne mu birero gyekiri mukuumaganenga era kikkaka akumanya nze bano abantu bampangula sexually omwami waba talina maanyi buvunaanyizibwa bwa mukyala okumunoonyeza eddagala okunoonya eddagala asobole okufuna amaanyi kubanga eddagala tebalitunda eddagala ly'amaanyi tebalitunda liri mu bye tulya kati gwe gy'okoma okubanga wafunda ku bwongo gy'okoma okulowooza nti kokolyoko gwe tulina okugula ow'emitwalo 3 gye mutayina kituufu kakitegeeza mu nju ensonga tezigenda tutambula bulungi omalize nga amaka gafudde oyogedde ensonga by the way right so ng'omukyala eyakuzibwa n'akula n'okubanga atetenkanya aba akimanyi nti guno omuddo we bagulya guleeta kino omwami asigala ali strong asobole okunsanyusa mu buliri tukuuma amaka contribution ya buli omu okusanyusa munne tojja kusaba musajja kukuleetera nga chips naye ng'ekisenge kitambula bubi obanga amukuula ate ng'oli mu bufumbo wuwe oli wuwe ekisenge kitambula bubi kiyuuga ate gwe osaba chips kati bagambye omusajja abatawulira nti ekisenge tekinyuma era yagamba nze tosansanyusa mu kisenge era abasajja okwenda kwabwe basinza ku nsonga nnyingi abasajja abo bumulaba okwenda ayinza okulaba ng'ekisenge tekitambula agenda agezeeko ewalala ewala ne bitambula omusuubira okudda ogenda kumbuuza bali babamuwadde ebyokulya ebirungi ekyo kiri mu security service waliwo abalala omukyala omwami bw'anaatuukayo wana ekisenge tekitambula naye nga bw'agenda eri kakeya
kagenda tambuza ekisenge okufa yes kakeya ko agenda kudda eno abaana bali artistic bana balina art agezigezi ate nno bakola bingi omwana akufumbira mazzi gakunaaba mu ngalo n'okyusa obwongo okimanyi nti nno waliwo omuwala gwe nalinyumya naye nga kadama munansonyiwa kadama tekivuma nekitegeeza abakozi abali ebweru w'amawanga kati yali ambuuza wamma guli muganda bino byagala bya bulungi bwansi konze nsikifaako nnyo kati ava mbuuza okuwooma kyeki wamma kyeki naye nze nkunze mu psychology wange nze manyi okuwooma birungo nze nga nze birungo bitya waliwo omuwala asobola okujja n'akuba enduulu awo nolowooza omusse nolowooza omusse jakuddayo eyo bukodyo nga bwogedde ati tewaliwo kiwooma oba kikaawa ati nze bwe ndowooza nze mu ndaba eyange ebintu nagana amaanyi g'olaba abantu agabanywesa ebya katukatu abanoonya okubeera n'amaanyi abasajja ne babira amakerenda teweetaaga kumira makerenda weetaaga kusisinkana muntu mutuufu yes asobola okukwata obulungi ebintu bingi ebikyusa obwongo bw'omusajja n'abeera active kati byo biweetaaga otegeera oyogedde ekintu bangi gye bali nga musobola okukola ensonga zammwe olugweri naye n'agweri olwo kiwedde n'otadda naye waliwo oli oluba okugira adduka mu firiji aleesa amazzi agizegize akimyeyo egundi n'akunyumiza bubozibozi obw'ekirimba n'olyoka okomawo ogwokubiri kati nze waliwo gwe nalinyumiza ne mugamba nti nze munnange sikirabangako nze mpulira abasajja ng'omusajja n'agenda erawundi 3 nga nebuuza okikola otya kati kyekyo era kyoyokedde ng'abantu mugezi nakuyingiza ekinabiro nodda jjukira bwomala okunaaba oddamu fresh nolyoka okomawo noddamu kati yensonga nagambye kusisinkana muntu muki mutuufu naye bwa bufumbo buno kwekwe kasosinga ogwa ku muntu omutuufu obufumbo banno gye babukaabira gwe batojja bukaaba ekizibu ekiri ku bantu bano oba tikutegeze saidi zombi naddala ey'abakyala njagyeesibako nnyo kubanga ebyafaayo byaboogerako njagala kino tukimaking clear abakyala bonna mukaaba obufumbo kubanga nze njogera n'abakyala bangi nga balaga nti balina obukaawu n'obulumi bw'omutima olw'okugabiranga abantu abatabasiima n'abatabajjukira naye njagala bino bibategeeze abakyala mwenna abali eyo bwe munaakitwalanga nsonga mugenda oyinza okufuna emirembe egitaggwawo bwe mutakitwala nga nsonga olw'okuba mweyagaliza muyinza okukubwa kibooko paka emulifa bwe nakoze risaaki oba bwe nakola risaaki nsi yandaga nti Katonda takolangako musajja kusanyusa mukazi ekiina we kiri abasinga okuwanuuza bagamba bayibuli egamba nti okwegombaako kunaaba eri mwami wo kituufu ennyo ng'omaze okukola ki okwegombaako kunaaba eri mwami ng'omaze kukola ki gwosobola nze nsobola okukutuusaako bye weegomba nga siri musanyufu ate kisoboka kati sooka onoonye ebyensanyusa kituufu kubanga jjukira omusajja is the provider munono gwe lwana okakase ng'omwami wo musanyufu mu kitanda mu ddiiro mu luggya n'ensi yonna byonna bitereera kyekiri by the way ffe emirimu gye tukola bw'ova ewaka ng'oli munyiivu n'essente teziyingira toli musanyufu kakati mu bakazi mubangi abaami obutabalabirira obutakola ki omwami bw'ati omwami munafu because si musanyufu omwami asanyuka ebitundu 3 kisooka asanyusa omwoyo omwoyo gwe ne gubeera mukakkamu asanyusa obwongo bongo ne bwanga busaza bulya bulungi asanyusa omubiri omubiri nga guli happy guli kola science ebikola omubiri okubeera happy mulimu ekitanda mulimu endya gwe bw'ona addira omusajja wo ng'alya mukomando alya mu woteeri ebimeremere ebala gafumbye naye pika obuugi musajja bangi banywa buugi
kubanga eka bw'anaddayo baafumbye obuntuntu bw'atategeera tajja kubulya tebujja mwomera kayeepika ekyo obuugi bweno ejjukirayo omukyala emisana alya kamere kayagala kiro nayo kakulungira omukene nze mbiyita byennyanja bingi kakati ebintu ebyo kiwo kyenyini bwakatuuka nekikutamira omwami yenna waba talya waka manya kyanseeziza okukugattako zikirana ku 10 kubanga waliwo ensonga ezimumaking okubanga talya waka eyiza mufumba bye mwagala temufaayo yayagala ki oba mubifumba mu budde bwe mwagalidde temufaayo yayina budde kyobwammwe kubanga talina okulya eyenkya mubale omwami wo nti alidde akomawo ssaawa 3 n'alya kunnya neyeebaka kunnya kitundu awummule ng'emikolo gyonna giwedde egyawaka n'eddakiika 10 zokka ndyoke nte ensonga eno tugatteko lumu kiri ekyaffiida nga tumaliriza kino ekya tutegedde ebibonyesa abaana nedda kano abankyala tebajja kakkiriza nti Katonda takolangako mwami kulabirira mukyala wabula tugenda kittaanya bwe tuti nti Katonda yakola omwami aweereze Katonda obula gwe yasooka okukola aweereze Katonda tiyalina mulala alina waakuweereza naye Katonda bw'ali mwenkanya n'agamba mwami gwe nze onampeereza nga toyina gwakuweereza nyinza okumaliriza nga nkunyigiriza nnyo kumazeeko ejja nakakaawa kyava amutondera omubeezi olese ensonga kituufu gwe mu kutonda Katonda tesooka katonda mukazi era teyali mu kibalo kakati yamutonda kumuweereza nabino byonna ekitegeeza byenkanankana n'omusajja kati byamaana sisobola kuteekawo nga tolina kuweereza kubanga nze ojja kwetamwa ojja kulumwa n'amuleetera omukyala ate n'amuleetera mu style okakasa nti bino byenjogera mazima gakaawa olina ebbeere olina ebbina olina ettumbwe olususu lwe lulungi because ye Katonda ebyo si yakwetagako ng'omwami kubanga yatonda gwe kumuweereza byakwetagako birala birina mu bwongo obwo olinayo kamuwe ebbeere kati ye n'aleeta n'aleeta omukyala n'amutona ebbeere n'amutona effiga n'amutona oluwato n'amutona era bye bitutta akusanyuse n'amala n'abateekamu n'obwongo bajjajjaffe nti ate nno mukyali awo waliyo nna byennakweka eyo we muli bizuula mulikyalira ensiko byonna anoonya musajja wasanyukira bino byonna bikyalira ensiko Katonda anoonya omusajja we gwe yateeka ku nsi kuno asanyuke kati bw'ogattako bino byokka byokka omukazi yekka nga tannaba kumanya mpisa ze tonnaba kumanya gye bamuzaala by'omulabako bimala okukuwa essanyu n'abateekamu n'amagezi nti nakati n'enjala muzisiige akati n'enviiri muzisibe matungo ateekeko earring omwami asobole omulongera okusikiriza omwami oyo abeere musanyufu gy'oli ekyewunyisa leero abasajja be baagala okusikiriza abakazi n'olengera akanyama n'ebiki okimanyi nti n'abasajja baleero baagala okusikiriza abakazi nabo gye bali kakati nabo gye bali abo nno tubayita bisajjasajja kakati omukyalo oyo kati bw'agattako okuba ate bwe yamala okuba nga amutonye byebyo bitone Katonda byatonda ku mukazi n'alyoka amugamba kakati nno kakati mu byonna gonderanga nnyo balo kubanga teri ngeri gy'osobola kusanyusa muntu nga tumugondera ate ng'otondeddwa mu mbala ya kusanyusa mwami ate omuwulire kubanga muwadde amagezi ajja kufuga n'ebiteetaagisa ajja kufuga mu ngeri erirogiko naye ogondanga bugonvu olujegerege maanyi gaalwo onaagonda feera njagala ntegeeza abakyala abali ku midiya kuno tolina kyogenda kukolera musajja kimusanyusanga kumugondera kuba Katonda yakikuwa ate ye n'amuwa okumugondera mulimu okumuwuliriza mulimu okukkakkana mulimu okwetowaza mulimu okumuwa ekitiibwa mulimu okumuwa obudde mulimu okugaana okukkiriza byakugaanyi byakuganya ate tundamala gagamba ate nakola kiffe tuli bakyala ye ate ffe twogera era ebyo k'obyogera Katonda ng'akuteekako sita ng'agamba oke bwati bw'agambye wano sieka si musanyufu kamutwale gy'ayirabira obuyinike ng'akugja waawo we babadde baleeta munnyo ne sukaali ng'akutwala gy'ogenda obyegulira
kakati kati ogenda kuŋŋamba naye kakati Katonda teyali fair fata abakyala ani atusanyusa nga tulaba byonna Katonda abiwadde basajja okumanya Katonda yakola omusajja ne ku mukazi ani afuna olubuto mukazi bwe bamala omwana abawaani okitegedde ekintu ekyo nti toyinaawo wadde omukisa Katonda nga akukola omusajja akusanyusa kakati bw'amala Katonda n'abeera fair neera n'agamba naye omukyalo ono wakati ng'asanyusa omusajja wange ye mulese nti ajja kunyigirizibwa era ajja kwekyawa alabe nga siri fair essanyu ly'omukyala baana era omusajja atazadde obwongo bwe tebulitegeera afa n'obulumi afa mulogo nga tazadde tayinza nakukkiriza ne Katonda gy'ali tayinza nakumwagala kuba amwegayirira paka lwamukyawa mpa omwana lava mu kusaba atandika kubeeba kakati Katonda yewa omukyala n'amuwa omwana Number 1 omwana yaweereza omukyala fe abasajja waka tubeerawo essaawa 2 zokka bw'oba osiibyewo tubeerawo eddakiika 4 olunaku maka gonna ge weezimbira bbangalo oyo gibeeramu eddakiika 4 ate ne bw'oba ogirimu oba mu kisenge abaana bano tebalina ngeri bakuweerezaamu tebalina ngeri bakusanyusaamu mu kisenge okolaakola ku birala owandiika kale ne oba toli muyivu oba mu nnimiro kuba mataffaali eyo oyiyayiya musajja toyiriba kati abakyala bano omukyala baabeera n'abaana be n'abaweeweeta ne bamuyonka ebbeere n'awulira nga munda muli asanyuse era si okuyonka abaana okuyonka abakyala banyumirwa n'awulira nga waliwo akanyonyoogeeza era abakyala abamu tebabakaka kuyonka tebakaka mwana kuyonka omanya ng'omwana si yasaba ebbeere ye omukyala awulira nga yeetaaga ayonsa omwana we kuba waliwo some kind of feeling gy'awulira n'awulira ng'asanyuse neyeeragira obusungu taata bwe yamunyiizizza then omwana n'asanyusa ate n'abaana n'obuuza bba abaana ate ani abasanyusa kati enkolagana ya maama ne taata yesanyusa abaana tegeeza mwe musanyuka ababiri naddala nnyo abaana bo baba basanyufu era abakazi abanoba nga mutwala abaana babasajja ne mugenda nabo mmwe babasanyuse emiggo gye mufuna kwe kubanga abaana bano mwine bateekako obulabirizi obutassa mwoyo ate bamala okukula embaga bazikubira ewa bakitaabwe kubanga tewategeera Katonda bwe yakola bintu essanyu ly'omwana ng'alaba ku maama alaba ne ku taata bye muyitamu abaana tebaagala bimanya sometimes mutuuka n'ekiseera nga mulina okuwa abaana bano ekitiibwa nga mwe muyombagana nga mulina okulekeraawo olutalo muwa abaana bano ekitiibwa kakati mmaze obbejjako maama abatutte oba taata abatutte gwe kigenda okuwa essanyu kiri luddawo nga maama n'abaana kati abaana mbambagyeko essanyu lyabwe mbambagyeko eddembe lyabwe bakula tebalina buvunaanyizibwa nabo ne we bawasa ne we bafumbirwa baba tebalina buvunaanyizibwa ekibonyaabonyeesa eno ne kaakano tumalirize n'eddakiika zino 3 ezisigaddeyo statement y'okukya abakazi okufumbirwa abasajja abasukka mu omu nga kibadde kiri other round sigaze eddakiika 3 zokka gweokiraba mu magezi eyaleese ekiteeso ekyo abafida n'omukazi ng'asobola okufumba mu mali 2 naye yakyogedde yakyatudde tuyinza okukyogerako nti anaatera okufa kubanga wano mu Uganda tebakolawo byambyone wano mu Uganda bakolawo ebyembyone tokigendereranga eyayimba oluyimba embooka ali ludda mufu eyayimba pusi ennumye emmese gyali eyo gyali akolaki munakuwavu gw'amaanyi munakuwavu omugenzi Peter Nyombi bamusabira ku parliament manyi lwaki yeetaba mu kubaga w'amateeka ag'ekimpatiira gatakola okitegedde kati bw'otandika okuteekawo ebintu ebikontana n'obuwangwa oba n'ensi bwe yategekebwa ffe tugamba ogenda bw'oba togenda kufa ogenda fiirwa era bonna ababadde mu lukwu olwo beesibe 3 abayinda bye tumanyi waliwo ebintu batoogera waliwo ebintu batakola nga oyagala nnyo fairness wano mu Buganda ne mu Uganda okutwaliza wamu ebya Amerika tebikolawo
omukazi ng'afumba wano kiro n'afumba eri mukope enviiri mukope enjala ebitayingira munda naye bw'oyingira okutampalinga ku bintu bya Uganda ne Buganda oyinza omaliriza nga wetemeddeko ettaka n'abantu gy'onaayita bagenda tandika omuyisaamu amaaso yabyogedde kubanga obufumbo bwava eri Katonda kati oyo akontana ne Katonda kati omukazi bamugamba ogonda otya ng'ogabira basatu bana obamugamba ogonderanga balo onaamugondera otya ng'olina abasajja bana bamugamba nga ogondera babbaabo ye mu Bayibuli bw'akiraba oba Bayibuli tagiriiko kati akola by'ayagala bw'osoma ennyo kitegeeza kuwunga Abamerika bali ku nnaku mpitirivu lwakuteekawo biteekateeka byakimpatiira Amerika essaawa zino omusajja wa bbeeyi wa Amerika wano wenjogerera bakatwala abasajja 8 abavubuka 8 njesa biggwe envubu bagende bakalakate babakubye eddemba gabagulidde dda n'amamotoka twagafunye dda mapya bakazi bali eyo baasoma ebitabo byabwe ssente baziina naye anoonya mu nnyumba ekintu ekitibwa musajja kiboggoleko mu nnyumba omwo byagaana bali eri bagwagawalira ngende Uganda njafunayo bino ebivubuka by'e Uganda gibaayo ebinyirivu nga naye ensi yabisobako kiteekemu essente tiketi na buli kimu bayagala kati tewaliiwo ngeri yonna ya musakyala kubeera n'abasajja babiri kubanga abakyala bennyini bakiwaako obujulizi nti bo baagaza emotions tebaagaza wisdom ate abasajja ffe tuwagaza wisdom omukyala gwe ne bw'aba akaluba atya beera na wano sooka omusindikira emitwalo 2 omwongere 5 omugenzi yanyumizaako story Bale Francis bwe yali alina omukyala gw'ayagala ali yali mukwano gwange yalina omukyala gwe yali yeegwanyiza ye nga akakyala kalugezigezi yakefaaka kakoleyo obugoloobi agamba akakazi kano nkakoza ntya yali akyali muvubuka eyeyagala ng'akaswama nti kayita wali ku petrol station ey'ebugoloobi ssaawa 3 ng'akitegeera nti ssaawa 3 kaba kayitawo mama yakwata akamotoka ke agenda bugoloobi ku petrol station ng'apaakinga kabaka akamuyitako ng'akagoba akatuukako mu maaso awo nga kakuba eggaali nga katomera obvious kalina kuyimirira kaveemu bwe kayimirira ne kavaamu Bale n'afukamira amaaso giwa munnange nti obwongo buno nkooye nnyo yeyogeddeko awo option yakukwata mmotoka bagikanike awo nawona akafuna obudde bwa alinako kati nga yawo bangu n'embiro mama tofaayo kabagitwale bagenda gikolako munaku ntonje kubeeteredde akubidde abakanika baginonye bagitwala awo wansi awo wali garaji yali esinga ebbeeyi Downton waliwo garaji yali esinga ebbeeyi bagitaddeyo kati nga Bale ne yeeyama okuvuga akawala kano okukatwalanga ku mulimu ng'emmotoka yako bweggwa emmotoka yaggwa wiki yakubiri kavuga takakwana kakubisa science akatuuse akasomanga ku mulimu gumu 2 ekyavaamu ekatandika onnyumyanga naye kuba kati afuuse ekyali paka akagamba mmotoka yange nze nkoye ebyokuntwalako kubanga bawedda ensonga awo emmotoka bagenda ogikomyawo nga mpya kati agyegaana omukazi singa tebaakebera muyingiri twala tugende nokakasa ebirala kati agyegaane omukazi yali yeeganye emmotoka amugamba yeyyo bagenda okukebera nga yeyyo kazi yamusukkako Bale n'amusiibula nejjukira ebbanga eno baali beevuga buli omu yalina ennamba ya munne nga wayise wiiki emu omuwala yayita mikwano gye wali kugula n'empirira mujje banjulire my boyfriend ng'akubira Bale yali ku UBC yali atse ku UBC ng'amukubira jangu nakyenjala okugamba ayingirawo mu bisaati bye bye byalegeza byomanyi yayambala ng'alumba agenda tuuka olabanga teyasooka nokukkiriza yeegaanisaganisa mukazi ke yeegayirire kubanga omukolo gwe yategese gufa
atwale n'aluupa agenda otuuka nga pate era olwatuuka n'omuwala yabagamba let me introduce my boyfriend Barry Francis buli awo munakuba enduulu kazi yali takamaze kati bw'obeera ng'olina ssente omukyalo oba akaluba atya oba akaluba atya kati ssente bwezigattako science art oba omaze kati oli omukyala abakyala kye bagamba nti ffe tubakwanisa wisdom naye ate bo bambi atunulya kyotaddemu nekyokola nakkakkana ng'ayina talina kitta kya musajja gwanoonya okusinga so tekijja kukola ekyabakyala okubeera n'abasajja abasukka mu omu ne bali babagagga mpozi ng'abasimira ntaana ey'okweyombekera kweyombekera kubanga ajja kuba bwe kaseera kubanga ate ono bw'aleeta oli bw'anaaleeta ono n'oleeta ogana amaka gaba gafudde ekituufu kuba ye yayogedde kino ng'alooza agenda asanyusa abakyala naye aba asaanyizaawo kye bayita marriage. Kale njagala kubibaza bwe tubadde ffenna nze Alfred Ssembajjwe Gate President mbadde ne Dr. Mulindwa bwe tuwe tugenda otambulanga neebaza aba Royal Mattresses abatusaamu ensimbi DT Solar CCTV camera okuva e Nansana n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nammwe mwayingidde eggaali yaffe Fada Recruitment Agency mutwala abantu ebweru w'amawanga bannaffe bankuba kyeyo erinnya mpozi era nange nja kutumirako bankuba kyeyo mwenna abeegattira mu X-Meds Family Initiative fe abaasalawo okutunuulira bankuba kyeyo abakomyewo kubanga yo gavumenti etunuulira ku bagenda kuba baleeta omugaati baweereza omusolo ate netule n'abaliyo bali mu mbeera ki fe twasalawo okutunuulira ku bakomyewo bakomawo naki bakomawo mu mbeera ki abamu bayinza okuba bajja n'obulwadde obutali siriimu ye ate ne bwaba siriimu abamu bayinza okuba bajja n'embuto so nga n'abalala bayinza okuba bajja tebalina adde bibiri nga bagenda fuukira Uganda yaffe ekizibu bwe batakwatibwako so tuteekawo X-Meds Family Initiative mwe tubagambira mujje mutwegatteko eno famire tumanye ebizibu byammwe tumanye bye muyitamu tulina bangi abafaanana nga mmwe be tutambudde nabo okukyusa obulamu bwabwe tubawa bingi services nnyingi nnyo esobola okubakuuma nga muli bantu balamu ate nga mukyanyumirwa ensi yammwe mayindi yo okumala ebbanga emyaka 2 nga tuli mu ggwanga bingi biba bikyuse mu ggwanga X-Meds ye bikutuusaako ne kugamba nedda to papa bino byavaawo wali otegeera sesukuweya bagisalako emiti kati byonna tubikutegeeza n'ofiitinga mu society ate akasente kokoze nako ne kalema okukufaako bangi bubafuddeko nga baze nabo ne babukozesa naye olw'okuba tebaafuna kuwabulwa kwa ddala bambi bamaliriza bazzeeyo ku kyeyo abamu nga tebazzeeyo olw'embeera gye baba bakomerawo naye nga tebalina we batandikira so mutweyungeko bingi bye tulina bisobola okubayamba so nga n'abali emitala w'amayanja tugamba empungu terabire mukyasigala okubeera nga mutweyungako nga mukwatagana naffe tusobole okuba nga tutambulira wamu mutuuke okudda nga temuli baakusima wabula nga olwedde muli baakusika. Kale maliza ne kampuni yaffe ya KCM Events abakwataganya emikolo mu buli nsonga okutimba sound aboogezi nze nkulembera ekitongole ekyo bakatumwa ba DJ ab'emikolo mwebaze tubeebaza bannaffe mwenna mwebazibwe nnyo tubeebaza abatuwa emirimu ne tukola essimu zaffe zeezo noti 7 noti 5 86 29 42 osobola okunfuna ne muganda wange osobola omukutuusaako X-Meds tusobole okukwatagana mubeere bulungi muganda gift